tibiche byononye NRM ne betira opposition okufuna weratira ne kabanda mwalimu bajononye temwalaba Kisanja ate kabanda siya wamba DRF form ne mundu siya wamba Jiso ne mundu nocho aho mukaluko esebo nocho bwakole abantu balowooza nti President Museveni yamuwe mundu ajja akole bino yene kiretera President Museveni obuzibu era President Museveni bwaba wakwetaasa alina kusala amagezi okulabika nti mundu ze ezikola ebikolobero mu mubende zivaayo nezimudira bwaba tabikikoze ajja kusigala ng'erinnya lye livumaganyizibwa nga balowooza nti waliwo abali emabega waakyo naye nga bennyini baalye nabo basiiba nabo bebakola ebizibu bino era bakuleetedde ekizibu mu mubende yennyini gituddemu ekyo nkyogera nga nkakasa nti omuntu yenna anaakimbuuza nja kukinyonyola ne bwana Pulezidenti Museveni yeyini nga amuwulire mugamba ebizibu ebikunoonedde akalu mu mubende tebisuka bisatu ekizibu ekisooka obubbi bw'essente za gavumenti zijja mu mubende nga bukulemberwa omwami Ntambi n'okutuunya abantu abasaba emwami Ntambi obuzibu obwokubiri buvudde ku mwami Kabanda akutuse emmundu bubi n'obuyinza bubi n'atulugunya bannamubende n'ataataganya obululu bw'okulonda n'awamba DRFOMS n'akuba abantu amasasi ekirabika bubi era nga kituvumaganya nga NRM byonna ne bituuka nga bivudde ku Kabanda yabikoze biva ku Ntambi yalidde ssente z'omubuso yatunze ekibira n'aleetera abantu obutajjanjabwa n'aleetera abasomesa obutakola bulungi sereza ibaziri n'ebirala bivumaganya Museveni bw'abanga tazze ne ttiimu ne bagonjola ensonga zino ze njogerako tujja kusanga olusozi gambalagala okubuusa Museveni ku kagwa k'emubende Uganda fena yaffe buli muntu muweddembe yagalire mu nsi ye kubanga ekyatwala Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni mu nsiko kulwanirira eddembe lye kulwanirira obululu obwali bubbiddwa naye olwaleero ate kituluma nnyo okubanga Pulezidenti Museveni byamutwala mu nsiko ebyokubba akalulu ng'olwaleero bakabba misana ne bakawamba ng'akakisa ne baakawamba ne basirika ntawulira eddoboozi lye nga lyogera eyakuba abantu amasasi era nga kati bali ku biwundu mumumanyi si Museveni eyayokya emmotoka mumumanyi eyabba akalumisantuko mumumanyi eyabba ekibira mumumanyi ne Uganda ekimanyi nti mwami Ntambi yakwakkula obuwanguzi bwange nga amaze okubuwangula naye nga tekyewuunyisa kubanga aludde nga engalo ze zikwatakwata wano ne wali mubbi engalo mpanvu abalina engalo nga mpanvu tubanirizaako basebo ne banyabo mwenna gyosinga okubanga mutulaba bannaye nsooka kuba disikira eyima kati mundaba n'owayero mwebuuza akola ki ali mu kareedi katusooke tuwulirize ebigambo yagenda okwogera kyano yange sikyazaako weenaalye munkyogera lunye lwa nsonga emu bajja baagala kunkozesa siina bukyayi ku pate ekyo njagala nakyo kibeere kiriya ajja n'akugamba njagala twogere kino nakyo nedda nze nkyaza nze nnyina ebibuuzo mba nakuyise nga manyi kyokugamba that's why saagala nnyo bakyaza wabaayo weenaalemu ng'asobola okujja ne digesting ensonga ku level eriko kati ojja otya n'oŋŋamba tuli mu kuteesa tuli mu kwogera n'oŋŋamba enaalemu tesomba abantu n'oŋŋamba enaalemu tegabula abantu mmere ddombo byabadde byali ayogera sikukyaza nze siri wano kulimba abaana be diaspora abaana be Uganda be UK bangobera lwakuba ndeeta message gye beetaaga eyo tebagyetaaga eyobulimba sooka babuuzeeko nsooke mbabuulire ogattako nakiri eyagwa mu kalulu ka LC5 abampuliriza n'abandaba mwenna mbalamusizza era mwebale gye mukola wombeese nnyo kiki ekigulira amagalo magala eddiba si magalo kakugenda maaso kina mutawaana se oluganda lwange lubamungi sofa kati ye mwegezaamu interview mutta nolwekyo njagala kubeebaza kyemukola kyonna okusobola okweyimirizaawo kubanga yadde tusaba obukulembeze teri agenda kubawa kya bugagga obugagga mulina obukolera mwekka na mwekka n'okusobola okufuna essanyu lye mwagala naye ffe obuvunaanyizibwa bwaffe kuba tusaba kituyita social services emirimu egiyambira abantu bonna ng'amasomero amalwaliro enguudo ebyo tulina okubatuusaako embeera esobola okubakkiriza okukola kye mwagala Musime Vincent Kisanja lyerinnya ndi mukulembeza akiikirira abantu b'e ku disitulikiti ate era avuganya ku bwa ssentebe bwa disitulikiti y'Emubende ku tiketi ya independent obwa Namunigina lwaki najjanga bwa Namunigina navuganya mu kalulu akaba NRM obaka NRM akamyufu ne bawamba obuwanguzi bwange babuwamba bati babuwamba nga bakyusa declaration forms ne babuwamba nga bakozesa emmundu n'abasirikale ebyo byonna ne bibeerawo
kati ekibiina mukikolamu ki ekitayina free and fair election ng'ate yakibiina eggwanga okulizimba oba ekintu kyonna okizimba oba olina kuba nga oli munda waakyo tugezaako okukizimba muzimba myaka ana kati bwe kugina emyaka okyanoonya wakusula asinze noonya wakusula ekiri ekibiina kyo kyanjawulo ekyo ye tuzimba kizimbe kyembadde nkutegeeza era mu kuba nga twafuna ebizibu mu kalwa akamyufu njagala kutegeeza abatulaba n'abatuwuliriza nti obuzibu bwe twafuna butaataganyiza emirimu gya NRM mu Mubende era waliwo abantu bangi abagambye nti babadde balonda President Museveni tebajjaddamu kumulonda ku mulundi guno olw'okuba ebizibu byabeera mu kamyufu naye kinjagala okubategeeza abandaba n'abampuliriza ti President Museveni ye ng'omuntu yayinamu mukono mu bino ebyaffe naye abantu abeegwanyiza ebyabo be basse NRM baletedde NUP oba opposition okututumuka n'okufuna eddoboozi n'amaanyi n'obwogerero wano mu Mubende okkiriza nti NUP kati y'amaanyi wane Mubende efunye ku maanyi olw'ebizibu ebibaddewo era bituna okutusala amagezi okunogera eddagala okulabika titubikakkanya musuubira binogera ddagala ki ngakaloke tugendamu bamala okuba obuwanguzi bwo oze independent eyakuwangula bugwolumiriza agenda mu maaso eddagala mulinoga budde eddagala erisooka lyeŋŋamba bana Mubende abampa obululu bwammwe mwemuli mumpe obululu bwange mubunzirize ate owa NUP gwogambye nti NUP etandise okuhiitinga ng'ate naye waali anti wo NUP ajja kubaako baafuna tiwaliwo omugole atabeera namperekeze tiwabeera omugole ayinza kati gwe mugole owa NUP yemperekeze kati okuberekera kulina okubeerawo tukuyinza kubulamu ebyo birina okubeerawo naye obuwanguzi bwange bassebo ne banyabo mubunzirize ekirala President Museveni temulina misango ekyali gijje abaatukola ebizibu mubamanyi eyakuba abantu amasasi era nga kati bali ku biwundu mumumanyi si Museveni eyayokya emmotoka mumumanyi eyabba akalumisantuku mumumanyi eyabba ekibira mumumanyi eyali ezengulu muzimira mumumanyi n'olwekyo lwaki no ebibadde ku district waffe bulijjo obadde obigoberera kati tuli wano abatulaba abali mu nsi tebabimanyi Mwami Eddie mbadde mu kkooti emyaka 2 n'ekitundu nga nvunaanibwa okugamba nti Mwami Ntambi ne banne beekobana ne balirejasiriza Ebola abakola ne batakola ne bagamba nti mwakozesa bubiseereza ekibira mwatula ekibira mwayo kibuka kireka nga asimbye kyayiika 92 nisayi ne muzirya ne mutabako kye mukolamu ne banteeka mu kkooti negusala nti Mwami Ntambi ne bamugamba tuddanga mukugaana muntu kwogera ku sente y'omusolo kubanga bwobuli wobagaana okwogera buli oteeka abantu mu makooti n'okubavunaana oba olemesa accountability n'abantu n'eddembe ly'okweyogerera kyali musatuku si byakuteebereza ebibadde Mwami Ntambi yo ng'abikola nolwekyo njala yabbi akalumisanatuku oba wa NUP oba wa NRM oba mugenyi ajja mu Mubende ne district zitwetooleko zonna ne Uganda ekimanyi nti Mwami Ntambi yakwakkula obuwanguzi bwange nga amaze okubuwangula naye nga tekyewuunyisa kubanga aludde nga engalo ze zikwatakwata wano ne wali mubbi yes engalo mpanvu abali n'engalo nga mpanvu nezisukka buli kimu zikwatakwata buli wamu naye bwe twagenze mu kalulu sokole tugende mpola mwagenze mu kalunga mukimanyi muli n'omubbi namwe ne mukkiriza muvuganye abantu balokoka muwadde manyi yalokoka obubbi yatereera nti muntu kubanga kirimu NRM eno interview mugirabe kirimu NRM mugirabe muwulire ebintu temugigaana genda maaso n'olwekyo ne mbategeeza nti obubbi buli ku muntu nga ye si kibiina kyonna nolwekyo okubonereza tubonereze bano ababbi bano abatemu bano aboonoonyi abo tubakwateko n'omukono gw'ekyuma kubanga olwaleero nabadde mpuliriza ku social media nalabye akatambi nga Honorable Kyagulanyi alina gwayogerako nti atambula n'oli n'abantu bakuba enduulu nnyo ey'amaanyi nikiraga nti abantu si basanyufu ogamba we yayogeredde nti Kabanda atambula ne Muhoozi abantu bakuba enduulu nnyo buli wali wakwogera ebintu yogera point blank aleka kubiitinga around the bush as long as tulina source abantu bajja lowooza mu doctoring y'okufunamu information nedda sewo ne Yesu Kristo yakozesa engero lwansonga zali zeetaagisa mu ngero naye kitugamba nti omuntu okutuuka okumwogerako ow'e Kampala najja n'ayogera ku muntu ali mu Mubende kiba kitegeeza kisusse kiba kisukulumye ku birala byonna n'ekyo n'alowooza nti olw'okuba nti ate Kabanda gw'otavuganya agira tyati kati mu bibyo gwolese n'ogamba yayogedde erinnya lyawo nayo Kabanda Honorable Kyagulanyi yalyogedde era gw'okireese naye mba nekugamba nti biki ebyonoonye NRM ne beetera opposition okufuna weeratira ne Kabanda mwaliwo bagyonoonye temwalaba
temwalaba Kisanja ate Kabanda si yawamba DR form ne mundu si yawamba Jiso ne mundu nocho awo mukaluluko yes sebo nocho bwakola abantu balowooza nti President Museveni yamuwe mundu ajja akole bino yene kireeta President Museveni obuzibu era President Museveni bwaba wakwetaasa alina kusala amagezi okulabika nti emundu ze ezikola ebikolobero mu mubende zivaayo nezimuddira yes bwaba tabikikoze ajja kusigala ng'erinnya lye livumaganyizibwa nga balowooza nti waliwo abala abali emabega waakyo naye nga bennyini baalye nabo basiiba nabo bebakola ebizibu bino era bakuleetedde ekizibu mu mubende yennyini gituddemu ekyo nkyogera nga nkakasa nti omuntu yenna anaakimbuuza nja kukinyonyola ne bwana President Museveni yeyini ng'amuwulire mugamba ebizibu ebikunoonedde akalulu mu mubende tebisuka bisatu ekizibu ekisooka obubbi bw'essente za gavumenti ezijja mu mubende nga bukulemberwa Mwami Ntambi n'okutulugunya abantu abasaba emirimu Mwami Ntambi obuzibu obwokubiri buvudde ku Mwami Kabanda akutulisa emmundu bubi n'obuyinza bubi n'atulugunya bannamubende n'ataataganya obululu bw'okulonda n'awamba DR forms n'akuba abantu amasasi ekirabika bubi era nga kituvumaganya nga NRM byonna ne bituuka nga bivudde ku Kabanda yabikoze biva ku Ntambi yalidde ssente z'omubuso yatunze ekibira n'aleeta abantu obutajjanjabwa n'aleeta amasomesa obutakola bulungi ssente za IPA ziri n'ebirala bivumaganya Museveni bw'abanga tazze ne ttiimu ne bagonjola ensonga zino ze njogerako tujja kusanga olusozi gambalagala okubuusa Museveni ku kagwa k'emubende ku lw'ebikolwa by'abantu bano byebakoze ensonga ey'okusatu ya ekigobaganya abantu mu ttaka ng'ate Mwami Ntambi omukuba kikulembeddemu yasangibwa nga Nyaluteete ng'agobaganya abantu ayambadde ebyamagye n'abasirikale batulugunya abantu b'Nyaluteete mu kigaano n'asangibwa ng'ali n'omusajja wano mu ofiisi emubende eyali atulugunya abantu bawane mu municipality Mwami Mayanja bwe yajje n'abatuuze bagamba bakwate polisi ze n'asibira omusajja mu ofiisi n'emisa polisi okumutwala polisi bwe yamusaba nti amutwale yamuddusa amutwala Katabalanga n'amubuusa n'amutwala bw'otunuulira ebyali ewaanaava yalagira batte abantu ekyokutula abantu abatabaganya yagabwa abantu munyige omuntu era ne banyiga abantu babiri ne bafa bannamubende bali ku bunkenke olwa Mwami Ntambi ebina ne bitta akaluka President Museveni kubanga olwabwe yagaba abantu Kirwanyi nti banyiga omuntu abanyiga bali mu mukomera abalala baduka mu bibanja byabwe kakala ate eddaka lyennyini bo bennyini be balikozesa nga baliganyulwamu kati bafunira mu bantu nga balina ebizibu ekyo bisinga tuba tubikutteeko bigenda okusanga ebizibu ekyokubiri avuma buli mukulembeze Mwami Ntambi n'alwanagana ne RDC n'alwagana ne Diso n'alwagana ne DPC nga bamuganda togenda mu ttaka ino yenga paka n'alwanawo n'alwanagana ne Land Board egambye keesazeemu ekyapa kye kyamukoona ogaanye Land Board egambye keesazeemu ekyapa ky'ebiwalwe ekyatibikaka ogaanye buli kimu kyonna kyonna okyekiiseemu okiremesa abantu babonyeebonye ebyo lwaki tebigani President Museveni okutawangula akalulu ono mubende kitegeeza Kisanja akalulu ke tugendamu namwe mukimanyi nti lusozi gambalagadde oluvannyuma lw'ebikolobero ebyabali mu pate y'NRM okutuusa ku bannayuganda mwaba NRM mutidde National Unity Platform wane mubende ebikolobero ffe tubireese bannaganda baffe babireese ba NRM naye tusaba nti NRM okukakasa abantu nti tusobola okukola tusooke tukole ku gana agatemu obudde buweddeyo akalulu katuuse tuli mu kampeyini kyanguye n'olwaleero omuntu akola oda neekolerawo kasomanye ekizibu ekiri olina kukimalawo bw'oba tokimazeewo weeyongere okuleeta ebizibu Mwami Eddie n'abandaba olwaleero saawa zino singa saayeesimba abantu b'emubende balowooza neekobana n'ababbi nange nenziba akalulu kaabwe olwaleero singa sivaayo okwogera tumisatuku abantu bayinza n'okunkubira mu kkubo naye olwaleero saawa zino nfuna awempita kubanga abantu bagaba naye tuvuyimuke ffenna tubanje akalulu kaffe akalulu kaffe nga nti bwebanga tukakaganya ono okuvaayo tugende mu bokasuka kube n'obusungu bwonna era kyova olaba mbadde ntera okugamba abantu Mwami Eddie nti wenjogera nawe nkyaziza okimanyi nti nakwata abakozi ba gavumenti nga babye ssente z'eddwaliro ekibalinga ne mbateeka mu kkomera nga neyambisa anti-corruption unity ya State House nga IGG amaze okundeetinga down naye yeekubanye n'ababbi abantu be bastaafu yabaira yeekuba nga ekyennyanja kifo mutwe kubankolabo bati nsinja butasanyuka nga baalijasereza abantu ne basirika busirisi abakozi be bajja wano ne beegatta n'ababbi bayidde ez'Ebola bakoze ripooti enfu paka neta IGG nayoka n'abakwatamu ate abantu babadde bagamba ayogera amazima awamu naye kati nga ku byemubendeze byemanyiiko
bale mwa bakola reporting ejao ne bagidoktalinga panga ngeze president aliko sitika isoke yanyambo kwata abasijja abateka mukomera n'ebyo nambikoze nga bakombade mu council ngate ndi independent nga tubali amfuga tubali kuba Kisanja tulaba ayinza tegeera ati anti oli wenale NRM yabikolwa kiyinza okuteka ati ndi wa NRM kubanga ngobera principles enya NRM zekirizamu enononya esooka patriotism mwoyo gwa ggwanga nti mwoyo gwa ggwanga bwasanga omuntu yena nga akola ekive talindiriza nti oba wa ggwanga lyange oba wa kika kyange oba wa kibiina kyange akolera mulimu okuteeka mulayini ekola ekituufu ensonga eyokubiri nti okukkiriza nti tuli bakaddugala pan africanism nti ffenna abaddugavu tulina okwekwata kitole tukolere wamu olwokutereza ensi yaffe ekyokusatu democracy nzikirizamu kubeera n'obukulembeze bwe twesaliddewo ffe nga ffe era kyovola nti obansi banaakalu nagaana okusirika kubanga sirina kusa mukono ngaabaga nti asiika obulamu tasa mukono siyinza kusa mukono ng'abantu babbye akalulu kange ne sigenda kalwanire n'abantu tebaali neesize nijje bujja mu maaso nga nsirise busirisi nga bino bikolebwa. Kisanja kankubuuzi esebo bwe nali nkola n'entambi interview yaŋŋamba olina abantu b'osindika mu bageni nga kuwe sente ove mu kalulu tambi omutwe gwe guleka guliko ekibyo gumutira ku bwongo omutwe gwe guliko ekikyamu ku bwongo kubanga byazanjogerako bisuse mwami Eddie ekisooka yasooka n'agamba abantu nti Kisanja yepanga bagenda kwesimbawo n'okusoma tiyasoma tagenda kwesimbawo ogwo nekoma bwe bampandiika nga neesimbyewo yagamba abantu yajja kukwera mu abamawuli n'agamba Kisanja bamuwandikidde empiki tagenda kuvuganyizaawa mubende tokomyoko bwe twavudde mu kalulu yagambye Kisanja yatunze buli kyalina ne kiggwawo asigazi n'ennyumba gyalina baagiwaddeyo mwami Eddie kyekirese baase eno okulaga nti mwami Ntambi byayogera alinga omugweddalu bale nsaba abandaba kino kisomere kigamba ki registration of title district Mubende county Buweekula buloko 317 polota 32 kino kyapa kyattaka kiri mumanya gaani amanya private mairo landi ati Kisizire Buweekula Saabagabo ze sikwatangako ku kyapa amanya gali biri mwenda kino kyapa bakikyusa 2015 bakikyusa 20 ogwokuna 2015 ga mibwe Mwizerwa Daniel tutumusime Vincent Gahanga ika ziri mmeka nga tezirabi ika ziri wano area in hectares zali 23 izo plot number area in hectares zali 24 ninsala kuno basigala hectares 24 n'obutuntundu 63 zeeyika 5 nga musatu ekisizirawo ekisizire era wawano ne pulani kweri kino kimu esebo kino kirala kirala bloka 314 poloti 7 hectares 4 zeeyika 10 n'obutundu obugwamu zeeyika 10 n'obutundutundu obugwamu nga evamo hajali kaddu gali kongoka yesebo tumusime Vincent Kisanja mpaka niye yoikitange nikitawe kino kiri Buweekula bawayitawa Saabagabo landi ati Kayiba Kiwuuba nina bawandiika bubi ebintu ebimu Kiwuuba Kachungure naye nga kati kibayitawo original gundi Kiwuuba endala ya Nakasaga sino nazo nabyo landi taito eyo ndagaano yeno wano naye eri mumanya gaani ago endagaano etunda ki Kibanja the size of the subject land Kisanja is as follows 3.5 acres Nakasaga kiteredde mu tawuni awo
kino kirala ya ino yemneyo ebirala sibireese naye nkuladde kulagako omusajja kuyimira nagamba Simba yagula ebiwandiiko byapa ebitaka lyange lyonna yaligula n'alimalawo naye soogedde lina sikire erya kitange eriri ebukomansimbi Bukomansimbi eno Masaka tulina Bukomansimbi yekasambya omuka gwenkinga mugobola yekasambya sabukawunti soogedde ku nyumba eri mu tawuni gyensulamu eno wano sijogeddeeko yamuyumba ya butawuni gyensulamu eno poloti yimu tawuni gyensulamu n'olwekyo kikyembadde ngezaawo kugamba nti mwami Ntambi azze nga yampaayira ng'alimba buli kimu buli lunaku ng'alimba n'olwekyo obulimba bwe tebutandise lwaleero gwe mulimu gwe ye bizinesi ye y'obulimba ye era wali mwami Gamba lumu yagamba nagamba mwami Ntambi alina PhD mu kulimba n'abeera ne masters degree mu bufere n'olwekyo ebyo ebintu byakola era bimulabikirako ddala n'olwekyo be boonoonye NRA mu Mubende era Pulezidenti Museveni agenda kusanga olusozi Gambalagala okujja okusaba wano akalulu mu kisaawe Kasaana Mubende yes ng'ayita mwami Ntambi ayimire kadaala ayimire naye ajja kumutyamuisa bubi mwami Ntambi tasobola kuyita mu tawuni muno ng'ayogera kitegeeza abakulembeze bonna abasinga abakwata fulaga tebasobola yimira na mwami Museveni bajja kuyimira naye ku mpaka naye bamuswaze bamusuule naye si bonna yes si bonna kituufu naye bajja kumuswaza bamusuule abamu yes abamu kati naye kati olwaleero mwami Eddi n'abamudaba omuntu eyakubya muntu amasasi bwe bakulaba ng'otambula naye gwe bakuyita ki Abaganda bagambulira gweyita naye kubolira empisa ze kakati gwatambula n'omuntu eyabbya akalulu misana tukunese mulaba ne balaba nga omutembeeta balowooza gw'oli ki olumala lwa wiiki eno eno gye tumalako His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okujja okuwenja akaluwa ne Mubende temunafunayo meeting yakweraliikirira okweraliikirira abanayeraliikirira abakoze ebikolwa bajja kweraliikirira kubanga waliwo ensonga nti balina bye bakola ebibi ne bajjini beberaliikirira nefe abatalina kitukoze babina Mubende ekitweraliikirira muli mu pate gye balumiriza ekola ebibi abantu si pate mwawule empisa z'abantu n'empisa z'ekibiina nkunyonyodde ennono y'ekibiina erina empagi nnya kwetambulira pan-africanism patriotism pan-africanism democracy ne social economic transformation omuntu ayogera ebyawukanye n'ebyo oyo abeerayo ng'omuntu omuntu akuba amasasi akuba ye nga ye ayokya emmotoka zookya nga ye abba akalwa akabba nga ye era kivula Pulezidenti Museveni yawandise bano agamba buli eyanyigira munoonyezeko obujuzi obulabika bamubonereza asibwe aweebwe ekibozi ky'emyaka egitasukka wansi w'etaano ng'asibiddwa babonerezebwe era nkyalina okusoomooza kunene mwami Eddi nti abantu abenyigira mu kubba akalulu kange basuba 10 balina families balina abaana balabire na buli kimu era nkyakubamu akafaananyi nti tumala okubawaako obujulizi abantu bano nyamala okubakwata bateeka mu kkomera famire zaabwe zigenda kubeerawo zitya kankubuza ekisanja ku kalulu otuuseewo webali bwe nali nkyaziza gwe wavuganya naye Ntambi Michael chairman aliyo yaŋŋamba declaration form toyinaako neemu obujulizi obujjawo bulumiriza nti baakubba nakugambye nti obwongo bwe buleka bwafuna ekizibu kubanga njagala weebuuze tewaliwo kyalo kitaaliko omulondesa nfuna bulungi omulondesa omulimu gwe kutuwa biwandiiko n'embasa agenzeeyo ebibaddewo balina okubikola ki okubimpa n'abindeetera kati alinga gamba nti NRM yakola bulungi muki mulimu gwa olwokuba nti bagidokitalinga baleeta ono omulondesa gwe beta Amos gwe bali bakozesa nga bwe baagala nga galimpitawa kubanga olwaleero omulondesa alina gy'ava akoma ekyalo ekisembayo kyekashenyi ne bembasa agenzeeyo mwami Eddi kibakakatako okunterekera DR fomu yange ye cardinal principle y'okulonda n'ekyo oli bw'aba ng'ayogera ekigambo ekyo manya nti alina kyakwesa emabega era kyayogera bw'aba nga si butategeera alina kyakwesa emabega naye mwami Ntambi n'okutegeera kweno engeri gy'okulimu ekyo yayinza butakitegeera bulungi nti etteeka liragira omulondesa yenna eyajja ebyokulondesa wane Mubende alina okujja ne forms eza Eddi yeesimbyewo n'atazitwala n'aziteeka ku office n'azikola ki bw'aba ozaaga n'ozisanga wali ati gwe bw'ogenda wano ku office yamwe y'NRM ye mulina office nasemba baba bangi mwasasula webali dokita alina byonna byabikolako bitayinza butabitereeza bamwasasula dokita alina byonna bina bikiriyalinga twafuna omukulembeze omulungi yesebo tetuli mu kwogera mu line of the party yasasula dokita alina ebyona kati alina ebyona ye nannyini party yatakole ki agina kugibeera okkiriza nti NRM yamwevunze waggulu ababbi bano bawona naddala ne Mubende babbi
akaseera kajja kona bakula kakule kubanga nkakyenkulaga nti mukulondesa kona gwe oli munamawulire oli otambula police wasagayo mulondesa atya omunenga structure eri egamba balina okulondesa balina okubeerawo abalondesa 5 kati ndala mwaziri bazibba bubbi kitubagamba kati soogedde era sirimu kwogera si kyekintu esamukomera wane mumene olw'okubyogera ebyo kubanga nwani kyebampitira eddoboozi lyabatalina mwasirizi kyekyo nti bonna abanakuwadde abanyigirizibwa balina okuddukira ewaana Kisanja ng'oyogedde ng'otya mazima okkiriza nti wano ebifo ebimu Nuupu egenda bitwale mu beene ate terina byerina gwe gusoose ndagijimana tabadde kansala ku district siwa Nuupu Mayanja tabaddeeyo Nabulya tabaddeeyo Isima tabaddeeyo Katawaawa ku municipality tebali oli gundi meya wa East Division siwa Nuupu ekyo si kipya okkiriza nti ku mulundi guno egenda gattako olw'obunafu wammwe mukubba akalulu k'akamyufu kituufu eyinza okugattako naye ate singa tutereza embeera singa President Museveni nga kyawune w'ekibiina ategeera ebizibu ebyaliwo n'ateekako action asobola okukibbulula naye singa bigendera wano bajja kifuwa nga bakiza ekyokubiri Kisanja bwe tolabanga kikyamu okuleeta abaana abato kulaliza President Museveni ate lwaki tebaagala kuyiga si kikyamu kubanga akalulu kanoonya mu baana nedda President w'eggwanga bw'ajja abaana b'essomero okujja ne bamuyimbira si musango okyokubiri ne batubaze kuyimba okujja ne bala President w'eggwanga waabwe okyokusatu okujja ne bayiga ebintu bitambula si kibi Kisanja ogwo si musango akalulu abeera yawula bibiri campaigning ne presidential address ekibi baana kujja kulonda nga tebatugeza myaka kati akasabye baani abaana baatuma ne bagamba bataata sinabalabako abaana byabaana sinabirabi byomwogera ebyo naye nakyogerera ninga bwanga bazza abaana okulaba president tuli mu bakiyita presidential campaigns yes Kyagulanyi Ssentambe yabadde nabo wabalabye akakatambi okalaba abo baana baki abo si baana bato tobalaba abo si baana bataabo naye tiwali kibakaana kubeera kulaale bemusaba akalulu nedde si basaba bali mu maaso g'abazadde baabwe nga nabo bazze kulaba n'okuyiga bwe bitambula okutali musango kati njawulo kigwe n'eddombo eyagambye temufumba mmere ng'ate mufumba nedde okufumba si musango nakyo yakiganye lwaki si musango kakati yagambye temugaba t-shirt ekyo nakyo kiwakana ate zo bambadde zavuddewa mbu bagulangule negusi mutawana ne babagulira ne bazibagabira tewali njawulo dombo lwaki abyegaana naye lwaki wo tetubagulira ase tuzisonda mwami Edi bwe tuzisonda baziteekawa baguliremu abantu emmere baguliremu tusonzese nga tugenda kukola laale kati kankolage ng'ekyokulabirako mwami Simba Lutale Kasambya oluusi akwata yakulira abasuubuzi b'essaza lyonna Simba yes oluusi alagira abasuubuzi n'abagaba basewo ne banyabo enguudo zetutambuliramu gavumenti yezirima security gye tulina naye ng'enguudo z'e Kasambya bw'ozitunuulira kweri ziriflectinga ku ssente ze musonda ekyo kyanjawulo n'okuba nga tezirimiddwako ekyanjawulo akatono akakoddwako ne kye munnyonnyola abantu tebibalansinga naye atisti weeziri kwati twazisangawo nga tujja mu mukulembeze n'abagamba muleeteko ku bantu ave Lubimbi mwami Felician leeta ku bantu bajjawulize President bw'ayogera n'agamba nti gundi Serubiri ava Kashenyi leeta ku bantu n'agamba gundi Sempa ava Ekigando leeta abantu buli area n'agamba buli muntu yenna aliyo nti Katena Bingola leeta abantu laali ya President wegenda kubeera bajje bawulize President waabwe kyayogera si kibi era sinsobola nsobola kitu kyegaana kubanga nze nabadde Emityana nga ngenze ku region 10 eby'emisango gino gy'ababba obululu bwaffe bampita abo ye kati mutuuseewa ate gavumenti ekwata mpola etambula mpola ate nensanga nga mwami Honorable Kyagulanyi gyali ate nga bagamba bali bize bali bize bakola nabo banoonya kalulu abakuma Kyagulanyi bw'otuula n'owenaale mu baddaaki n'ali ebigambo bamukuumako ki bamuwa security ye temala balina okumubamu kigwe mulimu gwabwe omulimu gwa poliisi kukuuma bannayuganda n'ebyabwe kati kyebabakoledde wano kyebabakoledde Katabala ngo obabulookinga otuuka wane Namagogo gwe tawuni ogimanyi kyabadde kyetaagisa yakomandinze yayinza okubinyonnyola naye si kyetaagisa nnyo obuntu kuba mwamuwadde gy'alaga sibali nsonga lwaki mwadde mwamuganya okutambula naye kyembadde ntegeeza abatulaba nti Uganda ffena yaffe buli muntu mweddembe yagalire mu nsi ye kubanga ekyatwala Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni mu nsiko kulwanirira eddembe lye
kulwanirira obululu obwali bubbiddwa naye olwaleero ate kituluma nnyo okubanga President Museveni byamutwala mu nsiko ebyokubba akalulu ng'olwaleero bakabba misana ne bakawamba ng'akakisa ne baakawamba ne basirika ntawulira eddoboozi lye nga lyogera ndowooza ng'ekyo kiyinza okuzza emabega obuwagizi bwaffe naye nga nkubiriza abannamubende n'abatulaba President Museveni bw'anaaba ajja emubende nga 15 gwe 12 mbeegayiridde mwena wena gye munaaba muli mujje tumwanirize bo banajja mbasabye mujje tumwanirize banambende babbye ettaka banambende alina oluguudo lwamitiana tuli mu kampeyini tugenda kumugamba woyisa olabyewo ayita mu nnyonyi nti okuba kulwa kumanya ayita mu nnyonyi anti ngamba nga ate emmotoka ze zino ziyitawo abo badriver balipootinga ebyo baga emmotoka za president ziwulira ebinnya ezo zitambula naye bibaawo babiraba wakiri babiraba bakiri bajja naye tujja bimugamba era byali badde bituleeta era singa tebatukkiriza ebyo biwogerweko tugende nga tukukuluma naye muleme kukulumira eyo nga temutuuse wano mu bungi bwaffe bwe banaalaga omubbi nti bannaye ono tumukulembeza yaba tukola tugambe nti bannaye pulezidenti ekyo kisirani kyewatambule nakyo tumubuulire nga waali naye bwe tunaaba tusirise busirisi fera tujja kunyigirizibwa ate nga tulumina okwerwanako yesaawa ese yegwe lunaku lwokka lwe tuyina okubanja ebyaffe nga zze wano tujje mu bungi tubanje nga tuli baki tuli bangi kubanga ku mitwalo egiwera era gye nali nfunye ne badokitali nga ne babuuza ku 280 singa tufunako kimu kya 10 ne kijja ne kiraga obutali bumativu obwo kijja kutuyambako president bamuteeka wala n'abantu tajja biwulira aja signals zitambula tabawulira n'ababira baliwo bamwe bakugobye mu barracks eyawa nga nazza musango ki bwe bayise bafulaga beyala n'osituka ate nga tuli fulaga ani yabyogedde ntambi tolaba nti nakugambye nti mulimba okuva lubereberye kati tumukubaganyeko ebirowoozo nawe Eddi musajja asomyeko nawe kyamala ebirowoozo ku mwami Ntambi kakati yayogera ngani yeye nanyini Kabamba mwami Ntambi yajja leeti nga president atuuse ne kutuuka bwajja bamutuuze mabega w'abantu abalala bonna nze nali ntudde mu maaso ga president we yali alina okuyita nga omanyi nze ndi musomesa mbeera strategic mu kamera zonna zaali zintuddemu we nalituula kali mwami Ntambi bamutuuze emabega w'aba RDC we bali batudde ne Honorable Kabanda abaneggulani abaatuula eyo bwe batuuka bali batudde ku ttenti yaleeranye president bwe baga nti abakulembeze bajje mu kifaananyi kati mwami Ntambi lwokuba yali kumpi yafuna omukisa okusemberaani ogenda ku kifaananyi ne Honorable Kabanda bayizawo mubanamumende bafuna omukisa gokka naye abasigadde ffenna ba RDC Saala aba RDC wa municipality baddiso n'abala twasukotuleka bali bakulembe ne baga nti aba bakiikiridde bamala ndowooza okubasalabikira mu kifaananyi kiri kibaamukuba ate nga tekikyali makulu kubanga twababuuza ekifaananyi kyebadde mu kukyokanya mu bakikubye wekka gogu bakikubye wekka kiyambye ekiba na mubende olina kyewamugambye pulezidenti nolwekyo nolukya naye nalibadde ndowooza nti abantu ffenna banamubende okubaganya ku mwami Ntambi omubbi w'obululu omubbi w'esterezemu w'omusolo avuma abapastors twali bali tukireka kubanga twafuna ekikolimo twamala tukigumire bangamba wali okolagana n'ababbi b'amataka mu kalulu nga bebakufandinga ng'ekigendererwa bakwata obuyinza bubba ettaka ly'abanamubi nze nakolagana ne Bishop ne Grace Kabayo nga bagoba abantu b'Enyaluteete nze nasibira omuntu mu ofiisi Wanekaweeri nze nagamba batenaava era ebibanja by'abantu babibagomemu era tubiyingire kinjagala oddemu ensi ekyokubiri bwe nakolagana nabo be baani abo baatakwata ng'akyaliwo olwale era omukuba yagamba mwami Simba kyesite bagambye bannaye mwami Simba tusula ku nyumba y'emu ennyumba yaffe twagizimba mu maaso nga waliwo commercial buildings wali emiryango ebiri gyange ebiri gya Simba oyo muto wange zeni emabega tuzimbayo apartments ez'okusulamu era ffe gyesusa bulungi asula saidi ye era tubeera ku nyumba emu kati oyo bwampagira nti ate namuŋŋenda kumugula buguzi kati mwami Ntambi olwokuba nti abamuwagira bebo baguze be babadde abba nabo
ababadaliye nabo sente aloza nti buntu eno okwagala kati Eddie namuwaaki anchaza mu program anjogerako program z'empiira ye namugula kikati gwe Eddie babuulire bagambe tikisanja bulijjo mwongerako ku mupiira gwago nga tuli mu mupiira nakati mukyaza ku online TV tampadde yadde 10 jugugwa wali bado mujulizi wange era gwokola obubi mugambe sebo kisanja nze nga mukolera nga tampanga kintu lwaki abantu banjagala obo bampagira nina abantu bentaasa mwami Ntambi ne mwami Kalihungu Vianney owekatwa mangu bangabe bazemu ne bamukwata anti ng'akola ebifere mu town council baita yamanyira yayingidde wange mu town council yazo okolerayo emivuyo nga twali tulina okumukwata yibadde solution yokka ali mukomera kati ayina ejasuze Kasambya yabadde Kasambya wonatera okutegeera nga ali Kasambya ku poliisi tebana mu transferinga awo sinaba kumanya bwe byatambudde naye ng'ekizibu kiri mwami Ntambi yamuja mukomende n'abuzibu ekikansala w'ekigando sipiika waffe bebakirimu bamugjayo kalanga abo benwanyisiza bennyini abo Ntambi bakolagana nabo mu byobufere bwe kati kyova abo lwali bakulembezaamu njagala Ntambi ava yagambe nti gundi yettaka likiri tugenda okuba walyawo mwami Eddie olwali liri free liruddawo yali badde yogera ku kibira kya district ya Kitundu emiti nagisaanyawo ne giggwawo nalabye nga ne mu budget yataddemu mbokukola emiti $45 emiti mbwaliwo gye basimbye mu kugikola $45 okukola obukozi contract genda omulabe mwami Ntambi njagala kwebaza ababadde batulaba era n'abawuliza bye twogedde bwa waliwo gwe tukozesa mu kwogera kwaffe tusonyiwa munaku zino engeri gye twagwirwa ababbi abatemu bakondo oluusi embeera ebeera yennyamiza n'okubasaba nti abali mu byobukulembeze muyigire ku nze bwe twabadde mu kalulu akamyufu nabadde ntambula ne Mukosa Ennyonjo mu mmotoka y'emu ne Ali mu mmotoka y'emu nga bwe tuba tulina ekyokulya tukirya wamu mwami Pafalityo bwe tusinkana ate nga tuvuganya ku ntebe yemu ate ng'ajagala bubi ng'ate nange nze nsinga okujagala ennyo kubanga nagirozezza nabadde ngikunuukiriza nga ngikutebwe ne baginkokula mu ngalo tutambula netwegwa muhaaga netukola buli kimu ffenna awatali mutaawaana kubanga tuli bannamubende era bino bijja kuba tusigale nga weetuli nekinaalisabye n'abalamu n'abavuganya mweyise nga ffe bwe tweyisa kubanga tekisi lutalo luno kununya bukulembeze nakuleka anasinga okumatiza abantu yabalondebwa n'abanonya obulubo bwa pulezidenti n'abalala bena tubeere n'enkolagana nga bannayuganda naye kyensembe y'okusaba mwe bannamawulire mutukolere enteekateeka mubeere n'olukiiko lwa bannamawulire mwenna mutukolere enteekateeka mu kisaawe Kasaana tubeere ne interview ez'awamu ne crossfire nga Kisanja waali Pafalityo nga waali Ntambi nga waali n'Embabazi nga waali abaagala kugenda ku C5 tuweeyo manifesto zaffe mu lulimi olwaffe olunansi Oluganda ate ne mu lulimi olugwira kubanga bwe biva wano ate gye bigenda mu lulimi oluki Oluzungu kati awo bannamubende mujje tubeere ku kisaawe tulabe twawule abalenzi ku basajja n'abakyala ku bawala kubanga abantu bawuddisiza abantu ne bakatagga njagala kubaagaliza emikisa egiva eri Katonda Kitaffe omwana omutukuvu gibeera buli omu yenna ne banaffe bannamawulire gibakuume kuva kaakano bulijjo emirimu tewaliwo saala eri designated ku muntu yenna era aboogera ebiringa ebyo be batamanyi ensi bwetambula n'obutamanyi obali ku bwongo mbebaza okuva gye twatandikidde basebo ne banyawo ba streaming live. Thank you very much. Ebigambo byowulidde nkakasa ofunyamu ekyokuyiga regardless of the party era ndowooza munzikirize mbasibulire wano ddolo yabadde ku kamera tugenda kusinkana olunaku olundi atakumira musaala nsaba ku nkumi.